Jesus. Ibyo Frank Gashumba okukaka Malayika ha Precious ebyomukwano ate mulowooza ati bimuzaalidde abaana kye bamukola ha video kwa video ndoze namwe mukenyini mwerabiddeko nga video etandika okukaka omukwano oba nedda mujja kubanga hamutubulira namwe endowooza zammwe oba ideologies zammwe awo mu comment section naye nga tetunagendayo video eno nga bweri enkola yaffe mbadde nsaba ogimpereka like wenkasotambula katukira bonna badyagadde okumanya kweno information naddala team Frank Gashumba wamu n'abaana bagamba timu it will end in tears musembereko waneno nakuholwa lero waliwo video esobodde kubanga zisurfacing zino video ate tebagala abantu bazirabe naye kigamye kubanga zamaze ne zifuluma bakyanoonya bazitadde naye tebana bakubeera nga bakola ki babafuna nga balaga ddala ntino Patience Mutoni Malayika nga alaga ntino ebyaddala babadde bamufuusi ngoba weetegereza nnyo bulungi video zingenda okubanga nkuplayingira mu maaso awo ogenda kulabira ddala ntino omuwala ebyaddala esanyu oba teyabadde musanyufu nnyo alinga gwe bagambye bugambi alinga gwe bakase okubeera nga agenda mu bufumbo nga gwe omulabi wanda boy nga gwe jaji kwanga kimanyi mulabi emikolo mingi nnyo ono muwala abadde musanyufu okufumbirirwanya omukulu ndozo laba nawe bamwede ringi ngalagira ddala ntino ebyaddala ayinza opanga si musanyufu bila kigenda byogera nnyo gwatana subscribing so that obenga twendowooza yo home comment section soko tubulire it will end in tears over in prosperous. Nemwe njagala munyambeko okutegeera Mr. Frank Gashumba yakoze okukyala naye mmwe mulaba nze kyendaba oba omugole ng'alinga atali musanyufu. Anyway, bayinza okubeera nga just babadde bakooye bukooyi but apparently how I see omugole gestures ze tali happy. Mr. Frank Gashumba naye omulaba teyetadde nnyo ng'omuntu ali ku mukolo gwe for all this while. We might get emerging stories mu maaso awo concerning this kukyala okwakoleddwa. If I read between the lines, we might get emerging stories that might happen ku kukyala okwakoleddwa because omuntu ng'oli ku mukolo gwo really mulimu ebitangattira mulimu bye nalabye nga tebingattira bulungi omwana nga otutta omusajja ku magnitude ya Gashumba bakusaba omukono ogw'empeta ate togujjukira ate bakutaddeko empeta tosanyuse abazadde we bali happy waliwo ekitali kituufu. But you know, but big congratulations to you, Mr. Frank Gashumba, upon getting your wife omuwala nawe watuta omusajja ow'amaanyi mu ggwanga. But if it is what it is nga muli happy kirungi. If there is something that is fishy, we will see because according to how I see omuntu ng'oli ku mukolo gwo gwa kukyala ng'otuta omusajja nga Gashumba toyinza butaba happy, extremely happy. Video z'omuwala zonna zendaba mpozi nga yabadde akooye bukooyi. We might have emerging stories coming up mu maaso awo. Bulamu bwokka katulinde tomanya. Gasumba ntera okulaba ng'ojeregajerega abantu simanya batali bavandimwe naawe wennyini emuvandimwe obunyindo bwakusitama olaba togenze na kulongoosa nnyindo ku mukolo ogwolengera ebyoya byonna ebijjudde enfuufu mu nnyindo obujama bwonna bujjudde mu nnyindo mbw'obadde ku mukolo wasizza akaana. Abakadde bannange oli myaka 15 wasizza akaana ka myaka 10 olw'okuba owummudde akasabbuuni geisha. Wenna eminyindo togirongooseza mbw'obadde ku mukolo wenna otunula futwa otunula mpisa mbi otunula butwa bwereere mbw'obadde ku mukolo lwaki tewasoose ne weetereza oba ne weeyonjako laba ennyindo zonna ezifubutukamu enfuufu bwonna busitamye bunaye bw'omala okubuulirira kawala ako n'okateesa buli musajja w'e Kampala abasajja bayaayi mwana wange teweewuba na balenzi
agenda ku ssaawa esembaga akuleetera Frank Gashumba. Nesimu bubi gobala eshegera bwana wange wekube abasajja soma balo kusoma mukabajja kuwa bisajja omulungi ngagenda kusokonkolerayo retired soldier yazikubako ebbama yazikuba ebbama yazikuba Vietnam yazikuba mu Afghanistan nazikuba mu Japan mu Germany mu Sebatale yasooka nazidamu wokubiri nagenda azitwala wane Congo za kubya aba M23 nazitwala South Sudan wali chistako zojizimanyi agati mama tata kojja segedde ziriyeba kubiddewo liyeryo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa kuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 751 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwe baana mmwe akageri nti Frank Gashumba wadde bakulu banne ekkubo ngamba abasajja abakulu abakuzeekuzeemu ekkubo ery'okuwasa abaana abato. Ndoza ne King Saha atera awase wini wa mami. Ate wuyo Saha already musiraamu eddiini emukkiriza abakazi bonna babayina. Gashumba abaguliddewo ekkubo. Abakasabbuuni bo bakyakaaba bagamba bannange Gashumba otulekeddaani gwabadde pulezidenti waffe tubadde tugumira ku ggwe. Mukyalina Pastor Bugembe. Pastor Bugembe ali awo naye akyekuluntaza oba alivaayo ddi naye tetumanyi. Naye nga kati abasajja abakulu bakuba gudiigudda nti kati omusajja agenda kuwasa omwana eyazaalibwa mu 2000